mpozi Okay, so olunaku olwaleero ndine papa Mr. Ssemakula. Nedda lindako tumakinge bulungi papa ayinza okugamba bintu by'ekisaawe sibimanyi. Bintu by'ekisaawe sibimanyi. Kusoko kwati wano bwoti. Kwata wano bulungi Faruku. So olunaku olwaleero papa amawulire agakedde okugwa mu industry. Ye mwannyoko Rema Namakula. Olunaku olwaleero zigenza okwera ssaawa 5. Ng'ebifaananyi birumye ku social media. Fenale twakitegeera bannamawulire yakitukweka. Twakibakweka. Papa wali okimanyi? Mwogera nnyo mbadde mujja tulemesa okusukuma kana. Papa obadde obimanyi nga nsiba naawe n'osirika. Lwaki nkugamba oli wakika kyafu? Okay. Kibayita machuwa. Okay. Tubalaze machuwa. So amawulire ogategedde saameka papa? Amawulire nagategedde. Wow. Nagategedde nga kayingira ensaka. Wow. Mwana ki? Baby girl. Wow. Obaka ki bw'oyinza okuwa atusokere wa Rema Namakula? Bw'oyinza omuwa ebigambo ebadde bingi nnyo. Njozayoza muwa nnyinaze. Webale kuleeta bulamu bulala ku nsi. Katusabe Mukama amutuwemu omukisa omwana abadde boogera ababigambo manyi wayimba oluyimba ababigambo abadde boogera abebigambo toyina control ku muntu ng'alina kyayagala okwogera olina kusigala ku kiki oyagala kiki ekikuwa emirembe era kiki osazeewo okukola ng'omuntu kuba ebiseera ebisinga it is you to decide your destiny. Bebi wamulabyeko oba ogenda kumulaba kale nja kumulaba aboolugave beeyongeddemu omuntu omulala. Abengeye beeyongeddemu omuntu omulala. Abengeye pozi sayidi eri anaye kale tuyanze olinga alumiddwa ati manyu bagikubye ate Rema atusuddemu atwadde amasanyu kale ebigambo bya papa naye nga nkyaba bunyunza ba celebrities ab'enjawulo bangi nnyo abagenze mu maaso n'okuba nga boogera bawa obubaka bwabwe obw'enjawulo tovaawo.